Olunaku lw'eggulo omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi yagenyiwaddeko mu maka ga munnamateeka George Musisi ku mukolo gw'okwebaza omutonzi ekira bulindo. Oboolyawo katana naye tuli mu surprisinga ku birthday naye ne tumulaga okusiima kwaffe naye leero ssebo tuzze kulaga kusiima kwaffe. Oluvannyuma lw'omukolo okuggwa ono yasazeewo okudda mu ddene ayolekere ewuwe. Obutambi bwe tulina bulaga nga poliisi ekuba omukka ogubalagala mu bawagizi ba Kyagulanyi era nga mu kaseera mpaawe kaaga alabibwako ng'atandise okuwenyera. President omukubye! Embeera yalabise ng'eyongedde okwonooneka ekyawaliriza abakuumi ba Kyagulanyi okumussa mu mmotoka okumuddusa afune obujjanjabi obusookerwako. Nga wayisa akaseera ono yaddusiddwa mu ddwaliro ensambya okufuna obujjanjabi obusingawo. Ono yatwaliddwa okutuuka mu kasenge munda okusobola okwekebejjebwa. Abasawo batugambye nti eggumba eky'omukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Ayina ebipapajjo bya teargas kanisita eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga sajjare okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Leero tusobodde okuddayo mu kifo kino awaabadde akanyolagano kano okutegeera bwe gwabadde era tusanze bambega ba poliisi nabo bali mu kukola gwabwe. Bano babadde bakola nga poliisi bwegumbye mu kifo kino. Obutambi obutambulira ku mitimbagano egy'enjawulo bulaga nti wano wennyini wenyimiridde wabadde akanyolagano wakati wa President wa NUP Robert Kyagulanyi n'ab'ebyokwerinda bwadde ava eri mu maka ga munnamateeka George Musisi era nga no wennyini yakubiddwa akakebe ka tear gas n'agwa oluyi luno banne ne bajja ne bamuyoolayoola okumutwala mu ddwaliro. Kuba abaana beerwanako nabo ne batandika okubakuba ne babakuba nga bwe babasitula ne batukuba tear gas bwe bakuba amasasi bwe bakuba tear gas. President agenda okutuuka bw'ati n'afulumayo ng'alabye omusirikale asomye erinnya lye n'amuyita erinnya n'amubuuza ekibuuzo gwonsasula mu bakube ne batandika okukuba abaana. Ne President mu kuvaayo bw'ati basosesula akakebe ka tear gas mu mmotoka wansi. President mu kubuukayo mu mmotoka ng'ababuuza abaana mukuba baaki bakoze musango ki ne bamukuba akakebe ka tear gas. Kubaddeko omusirikale yali awo munene tumulaba kunatera n'ovuga booda. Ku ludda lwayo poliisi eriko akatambi keetulaze okutulaga bwe gwabadde ng'ekossa kamera zaayo ez'oku nguudo. Incidents of stone throwing. Now, nobody captures that. That is what precisely nobody wants to talk about. They want police to keep quiet and swallow the accusations. Now, we are saying no. No amount of blackmail will allow us and push us into a corner to ignore. Kamera zino zolaba emabega wange poliisi kwe yasinzidde okulaga biki ebibadde bigenda mu maaso ku luguudo luno olw'Amasanjala kyokka kamera ze zimu tezasobodde okukwata biki ebibadde bigenda mu maaso ku luguudo luli olwa Church Road ewabadde akanyolagano. Mu ngeri y'emu omwogezi wa poliisi Lusoke Kituma agambye nti abagizi b'ekibiina kino enneeyisa yaabwe yafujjo ng'era atulaze obutambi obulala bwe bazibagwenganako nabo. What we only wake up to as police is to find people who have assumed our responsibilities. And we are compelled not to talk about them. Or lest we are accused of all sorts of things. Alumiriza nti olunaku lw'eggulo waliwo abawagizi b'ekibiina kino abakasusa amayinja agalumiza abamu ku basirikale. We also had a windscreen, actually a windscreen of a police car. If I'm not mistaken, actually there might have been 2 cars that were damaged. Now all that could have been avoided. Kituuma agamba nti bakugenda mu maaso okunoonyeza ku nsonga zino okulaba obuzibu kwe bwavudde. Eyo gundi. No.
Era statement yange mwagirabye ya yesterday yagambye nti tuyina versions bbiri, emu egamba bweti endala egamba bweti, naye ekigenda okutwawula kunoonyereza. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.